Wagala Chinya Kazambi avawa wani. All that. Yes. Abana bonna batambuza bigere bagenda ku ssomero. Nawe mwenyine abaana bafe. Baana bo bayita kuba. Mama wa Merajisa. Era bwalinyamu nebisamuka. Bino si bya kulwana, kukwatagana na kulumba na nyimbewo ebintu ebiva. Ende gombolola tukunga abantu tugende wa musinguzi. Katate bwe bokomawo n'olagira mu kyalo ono tusimanyi amazzi galina kudda eno ku kkubo. Wano wasigale nga wali nakyo kubanga wano ffe tetuteekako siwe gyeri buli wamu munabwe. Tiraba tiene kino bakizimba eno bannaye mugweyo mwenneeyo mujje tuyite eno. Biki bino? Bino bafundisa biki byonebyoneneza n'ebyali omwo mugo. Bajja soweki. Kati ono gwebatya. Naye bino bya buli ssaawa. Olutanga bagira wa. Buli kimu Kawempe. Discipline. Obucaafu bukase. Mulaba. Enyumba ezo nawe jide Kazambi. Wala tugende wa musinga. Buzibu bwa sewage kuba basumulula enkuba bwe baba ng'ejjaka bwe budde bukyuse basumula sewage n'agenda ng'ayita mu bantu ekyo kireeta obulwadde kuba kati tulina abaana amazzi gye gagenda eriyo bantu tewali gundi nti oba gagenda mu kitogo gayita mu bantu gayita ku kyaki yafaawo abantu abasinga bannaku tuli kyaki yaffe yeetoloddwa abantu kati kitukola bubi nti endwadde tujja kufuna endwadde nga kulira oba n'endala ez'ekidduka n'ezikyama. Obuzibu tusanze okusinga bwa sewage etawaanyaamu eriya yaffe. Abantu bw'enkuba bw'etonnya basumula sewage nezitambula mu bantu. Ekyo tusanze mu kitundu. Mpozi ne kasasiro naye ebitongole bimukwasaganya nabyo bitono. Kutya ki? Tula kasasiro nawo bende. Nono naye tumanyi. Olaba byalo byonna mufeeyo mufumirire kino. Kinoyinza kuyita soya. Munatula mmaduuka gamwene muzeeyi tetugenda kuyingira enkuba etonnya ekumanya nti Kazambi ono akulukuta ku kkubo ava ennyumba zino ze tulabye wali zizo oba prove that in your rentals there is no septic tank to cater for the toilets. Number two, there is no kakamarize kino. Let me just finish this. Then you have a septic tank. Kakamarize kino. Kubanga no, distinguish a pit latrine
and then tell me a septic tank. Kati byonna byonna saagala tu saagala kunyonyole. My people don't have no. Yeah, there's no problem with that. Yeah. Get me on camera. Yeah. Nina Latin. Nina Latin sina ntera bakozesa toza amazi sanda ki. Maybe one ngambe amazi agabano ge bakozesa abapangisa. Ozi agoge nyinyi ge wandi ngambe. Neto ntange nagisima wansi. Nenyizimba wansi. Mwe bakora ki? Musinguzi. With due respect, I want you. No. With due respect, Mr. Musinguzi. You know, we respect. I'm a leader, you are a leader. I'm the Bishop of National Municipality Diocese. National Municipalities consisted of 5 divisions. That is here Naweru, then Nasana Division, then Gombe Division, the Sukuma Division, and the Kasangati or Naweru Nangap. That's Kasangati Town Council. That's all where I oversee, and that's my charge that you see there. So now, coming even up to here, I come in that level now, because this is Naweru, and it's my diocese. And our spiritual leadership is to make sure that abantu bafe babera bulungi. Number 2, fe bakulembeze batata ne bamama ku kyalo nga tweyisa mu ngeri esalire ndi buli kintu kyonna kyenkola I impact my community in a good way. So njagala tukanye nkuzaayo wali wagambe tufune olunaku badde nkusaba tutuule tufune eddagala completely this thing to be settled forever nga tegenda kuddamu kukawayo. But you will never do it. No, but I can't do it alone. That's the way you're behaving like a child. Information on a neighbor wange wali karuna abapangisa bonna bakasasura muki mwara nebi yugobye bireta mazinki mu mwara gutweza lwaki gabeera wo. That means we toina outlet. Of course, that's the interpretation. Please. Amazzi g'enkuba bwe gajja ne gasigala wano wange kitegeeza nze siyina. Yes. Omwana bwe gubanga simuzimbe na kukusiza akasasiro. Of course bwe bamwasoma geography water moves with gradient. Tetwasoma. Kati wegasanga nga tetwasoma naye tumanyi nti amazzi ag'enkuba gagenda bugenzi. Wegaba nga waliwo swamu gayimira mu swamu kati owuwo walabika wafuuka swamu nga terina outlet nga twagala outlet. Katuwulire neighbor ayogere kakati mukulembeze wa bishop twagala sewage ekale information ono oba pastor wa bishop land handle issues omusajja yogedde kituufu kubanga maazi bwe gava eri engulu bwe gava engulu gabula ekkulu bwe gaki kubanga now this is not water. Gano Kazambi si mazzi. We have no problem with water. Nze njogera amazima. Mr. Musinguzi gano Kazambi is not water. Nukuwunya kawunya gano Kazambi banange tuyawula amazzi. Neighbor yawula amazzi ne Kazambi. I don't want compromise. This is not water. This is sewage. And that's my concern. Unless you agree with me. And that's what we have come here. And I don't want intimidation. That's why we have come here. One thing is clear on the child church too. Si mazi. Gano mazi. Gano Kazambi. This is sewage. Ozimba mazi gachi. Tetwagala mwala gwa mazi. Nenyewozako ng'omuntu omukyokyo kundumba ekintu kiri simple akati musinguzi nanga lumirirwa abantu ekinekizibu nero si kyagirema kubanga you can hear now such funny nobwaba gundi nobwaba ogombula bwegerako abo bonna kyabalema kubanga amazzi gaffe bwegakuva kuva eri engulu wabalema n'ebikyafu byonna tegenda bwegayita Musinguzi Mr. Musinguzi
gwe wasiba amazzi we gayita lwaki amazzi gava eri wabwe ne gesibawo kisobola nakuddayo kubanga nateera nakusesema nakulike bubi tugende mu kubo wali tulabe let's go Let's go. Let's go. At the birth of the community, look at our children. Look at the community. Don't tell me to look about the community when I'm an individual. Instead, tell me the cause, I tell you the source. Water comes as kati bana abantu bona tebawira muzungu tebawira muzungu sinze mbayise we have members like him. He's not a church member. These are Batuze, these are neighbors. Hey, take it as these are neighbors. Don't take it to that level of the church. Though the church also has the concern. Wakati musinguzi eno kino kikomera kyo wono woyingira genda wakawo singa oyo neighbor amessing up nasumulula Kazambi najja natuula wano wano woyitawo. How do you feel? No, please. Ekintu kyokusumulula Kazambi sikisuubira tekibanga. Last time twagendayo ne tusanga nga amayumba go tegayina gundi septic. Era septic zaliwo nga zajula. You promise notugamba I'm going to do it. Mr. Musinguzi, I have seen it. Right now the situation has never changed. Please, the situation will never change unless we do the following. I'm putting this wajja ne chairman era tugende gombolo. Yes. Finale tulaba ntera even ne wange amazi gona gasi. Yes. Musiwagize obutono bwa mugundi mu wara bwe nazimba. Odite. Cause nga gabere nguru begajja kati negasichi negatura kati tukoze okutura ya ate gatura wo gatura wange amazi gavude kati nze simanyi kati fe nekomeza ko kuzimba nenga sisobora kuzimbira buli omu yenna kati tetulina okukola fenna tukunganya sente ba neighbors netusimba omwala ng'abantu abalala bwe bakola netuguzimba negubere nga gugogola amazi nibiri newali owammwe singa wano kawetu kati fe netukasuka muli kati fe Mr. Musinguzi, with all the due respect, let me tell you this. These are your residential houses. These are your rentals. And then too, kyenkusaba tukore nze sagara mwara twagara Kazambi onakare simple. Kubanga if it is raining, it's not raining, if it is dry season or what, it is ever there. Kubanga bana batusanze ne baganda bishop jangu tukurage ne baturaga akantu kabakasika bweti in your house your rentals atekwe tobera na abapangisa they can do anything. When you are talking, talk like emyara jibaja community tebazamu even this teka musente nenyora kasasuro nafe tusasula cyangwa cy'abantu bonna wandagale nchikole nzeka imba ekikomera kino nensako ne kuno agana amayinga nganjagara mbikeko nteko galeme kugenda no gagenda negenda dara wamwe kati mbwe nasimba wano ngatada wana mayinga kono bange nangamba ukimanyi sagara ubikeko ogenda kuki kubita kari anga ekikomera cyo nchagara ono wa side eno nagamba ngenda kuki nchetaga wo kuzimba ki nze nali nganjagara nzimbe
gasigale eno kati nze mbenga ngogola wano naye era baso businguzi jangu jawo tugende esikwanusi tugende olabe wait 2 minutes tugende let's go you see and for me I want just to sit down and we settle this somo nze Bishop Prince Chemonges National Municipality era ndi wano nabweru yegombolola ezimu zentwala nga mulabirizi era gombole eno ye nabweru mwe muri kanisa yange naye tuyina challenge ti muntu omu bwati ayina ennyumba zapangisa nga 20 naye ngaasumulula sewage ku kkubo naye ava tugamba wano nti tagambwako LC yalemwa negombola yalemwa kakati ye kwegamba bwebulaga bunafu bw'obukulembeze bwe tuyina era nkubiriza abakulembeze banana ddala nabweru nga bwe munoonya bululu nga mudduka eno neeri musooke mulabe ebyalo ebifaanana naawe osobola kulaba ebyalo we tuyise bwona Kazambi kasasiro buli wamu abantu baffe bali bubi nnyo balinga tebalina abakulembeze era nsomooza nga tugenda kulonda mulonda abakulembeze abagenda kutereeza ebyalo abafa ku muntu wawansi muve ku bakulembeze nga bali ku sente ate nga batya abantu kati kinsanze wano nti musinguzi tagambwako kubanga ye buli omu amutya yateekawo embeera y'okukola fujjo nga atiisatiisa abantu naye ffe nze ndi wano nga nze okutereeza ensonga naye mu by'obuyinza nga neighbors kubanga bayibuli egamba yagalanga mulirwanaawo nga bwe weeyagala era mwagalize by'oyagala kye tuli wano y'ensonga ebyalo byonna muveeyo mufumirire kino No, Bishop, listen to me. Oraba togenda kuli abaana, listen to me. Ekizibu wenanchina. Kati, yali wali nyina otoile. Amazi gajukuba. Agajingira mu. Odide. Kinakola nenywe enkokoto, nenzibawo, nze nyina nkunga webaga ndesa abasajja abayora muki B. Bamuyora ne bamuti kinyanyi ngende kikolage wali. Naye amazi kuraba nasane kasasiro wale bumma kwa kasasiro ngamazi ngena kutwara tugende directive ntukeda la mazi we gasibukaga no goraba kati enkuba tetonye nayo garaba kakora ki gakurukuta mbinde bwe yali azimba wali yagara wali wafradinga ebizibu bya musinguzi saagala kubyegatako akole ebintu bye bigendere tebijja wange yampita eno sinajja netukuyita nga azimba tayagala mazi gamulumbewe yali ayiwa nkokoto kasaba okimanyi bwe yali azimba yampita nekyemanga bwita tekina makuru kati ekikuru tunoonya ddagala lya mazi gano ga musinguzi owulidde oba gava wala kati tugende buliriza tugende wamu kati gwe togendayo omuode togendayo naye gana amaazi olowooza kati gava mu toilet amaazi gakurukuta kuva erengu tugende kulaga amaazi we gava kati tugende kulage gana amaazi gajja negaleta kasasiro negamuleeta wano n'aba nga aziide okutambula negaddugala tugende kulage we gava kati muzeyi kati nze sobola gendeeyo no tugende kusiyita awalala okiriza tuwekinya ntera kyakuta toilet anti bwe muvaamu bucaafu ekinnya kyekivaamu obucaafu wali genza oyinza kubanga gwe togenda bayibuli wansi omwana atuwadde obujuju tugende munda eyo gundi kiyugo ekyo kiyugo sosi ki va munda kuzibu ki bwe eva muno munda kusoomozebwa ki kwe mulabye wano Kazambi asuse ajja buterevu mayumba awawawe bataawo biyingira mu mayumba g'abantu tulina abaana
abamu baba bakoze tebaliiwo osanga ennyumba ng'ejjudde kasasiro Kazambi ng'enkuba yaleese. Kiki mwandiyagadde? Twandiyagadde bekikwatibwako chairman b'ekyalo batuyambeko ne security ba security abalala ntono omuntu ono nnyini mayumba gano asobole okufuna engeri gy'anuuna Kazambi wona aleme kumuta kujja amaanyi bwa kumusana ku nkuba yonna biba bita naye omusana nga gwaka nga bw'olabyewo wali ku kyaki wabeera wakulukuta wafu kitwandyagadde Bisa kukwatagana naawe enkuba bwetonye tujjeddayo okuva gyatandikira jafuka ku sosi wasibuka kye tusaba ono kuba buvunanyizibwa bwe bw'oba ogamba zino ennyumba zizo nga eno biina kasuwe kyono yena ng'ali wano then noonya engeri gy'okuŋŋaanya zotereza ebintu byo kiringa akasasiro nti buli muntu wa buvunanyizibwa kasasiro we either buli muntu abeera n'akakutiya ku muzigo gwe nga mwateeka ki kasasiro we tosobola gamba nti ennyumba zizo naye tovunanyizibwa ku biki kusuwe gye yeetolodde ennyumba yo n'emyala gyo so ffe tusaba ng'abatuuze atereze suweji we kubanga ebinaabiro byonna biibyo ebinaabiro biibyo babibomulima begabiyiwa amazzi gagenda bugenzi mu bantu gagenda wa Amanya ge yana? Amanya ye Mr. Musinguzi. Sasanya bamukubapangisa amalo sasanya nayiwa amazzi nga byajja mu bantu okitegedde kuba pipe eziyiwa ku mwala guli ogutambuza amazzi toyizi nokweziyiwa itanga yazino toyeriwa Zambi oli atakala oba musana gwaka oba enkuba etonya ate enkuba kasejira bugizi bwe tinebwe egulu neokwata nga balilizinga mugendeko olagana amayumba ganagali wano nagosiga musesa gano gale kichara naye ebiyigo yazimba ateka muki ani ayogedde ku lecture gwe wayogedde ku lecture etwagala nyumba za professor tugende wana wa professor biyigo betu abebiyiwo onagambe amazi gano tegaduga olaba egulu kyekire kifunene wansi amazi gano nyumba za professor wawanga sekiche bagango jagala okkirize nga wangambye owo is also a problem wa professor no problem. Even here there is a problem. Never know what is not problem. Toyiza kugamba. Tuseme nyumba. Tuseme kinya kyamazi. Lekana agabayo zote gakirizibwa mateka. Wena sanze musinguzi we. Bino bigambo bye yangambye toilet ezize zaki za binya za septic naye bw'ogendayo n'olaba ekiriwo ekulaga ne septic is there. Mumpulirize toilet zange kyenkole cyane ekyenjawulo nteeka ku spot pans ziba za kinya nene nteeka ku spot pans ndera bagendayo bakozesa amazzi tebateeka mu kasasiro nzikiriza muze musinguzi with due respect okujjamu okununamu muli kiba kyangu nkozesa motoka oba nenkozesa abantu atemugeze mu bigoye katemugeze mu bigoye so sigamba ndera za amazzi ntero flashinga oba zinda septic tank wanimbya anti No, I don't have septic tank because I have ravines. Kati muzeyi musinguzi with due respect era ekyo sijja kirekera okugamba nti nkusaamu ekitiibwa naye olwo community yaffe n'obulungi bw'abaana baffe n'ekitundu kyaffe kubanga okoze statement a very strong one n'ogamba nti ba LC balemwa kyatulema ffenna Nemwe museka kyenagamba ntera kyatulema kyali bwe kiti LC twakanye tuyite ffenna nga bano twali meeting
nenda begombora wavaliyo netukanya zimbira amazi gaffe tugatwale naye tuyiterezanga era waliwe watyo oyagala ndongosewo ntya nga nze nange nyina ebizibu by'amazzi agava eri engulu gagano galaba obulwadde butwagala okujjawo mazzi gakutanga omusala akola ki okitegeera nesiwe gye batta solution ya byonna tulina kulwanyisa abantu bano kubagamba oba ozimbye akayumba kano simanyi kinya kyaki ekyamazzi sookere musinguzi lwaki osookera kunze we twaliwo olugi omulundi ogwo mangi enkuba egenda kutonya niyo oli mu musana gajja mangi n'ekizibu ekiriwo nze wano wantu mbadde ndabawo musimbuzi mumanyi okitegeera naye bana abami balabye abantu bonna bano nze ngenze ondaba abazimbi bawano bazimba ebiyigo bateeka mu ki mu myala ebaluwa wano wonna amayumba gano gula mafu bazimba mmwe nga erosinga mwe muli obanga mwebase alikatirabayo mpuliriza sooka owulize kambuuzi obukulembeze bwe bayita LC1 bwe mulimu gwammwe kubeera liiso nga mulaba ekitundu abantu bwazimba nyumba toilet agitaddewa siwe gyagitaddewa naye kati oli mu kweswaza obamanyi bazimba tewali gundi bakyonolinga bateeka ku mwala n'olwekyo what we want to do kino kyetwagala tukole namugambye Mr. Musinguzi nti kubanga Musinguzi mumanyi neŋŋamba Musinguzi sijagenda mu poliisi Musinguzi abeera wano nange mbeera wano ye neiba wange neŋŋamba njamusisinkana tutuule tukwasaganye ne LC eze ne solution naye we munaleeta ebyo ebintu bitali mu magezi ti abantu bazimba ne bakyanulinga gundi mu kubo ebyo tetujja bikiriza ng'abaana balwala balwadde baddukana oba wesimbye bino byonna eba nakuwagira beera mabega wange ate ffe tulwanira nze nnwanira abantu sebe yeesimbyewo ffe tusula tetusula Kawempe tulwanirira abantu abasula wano naye kubanga ndi mukulembezi ffe tetusula Kawempe naye tulwanirira abantu osuze ekikeerezebwa senga obadde ozzewo emabegako wandiraby ekibadde naye nga tebabisuula misana masasira kati tuli mu Kazambi naye nze kyenda obunafu bukulembeze LC yaffe nfu nnyo era obanga mugenda kulonda LC omulembe guno bino byemulina kutunulira oba mwami onaze agenda kulonda naye ate byayogera wano andeetera kweralikirira ono bw'aba azze ng'agenda ddala kwesimbawo oze kwesimbawo olina kutandikira bino this place wano tewalingawo ettaka tuleke nakyo we wano kkubo lino lyajjanga nerigatta wano nerigenda paka wali abantu ne bazimba wali ne bagalawo ono omwami bw'ajja n'agula wano tetwalingawo twamanyanga ejjinja lyawula kyaki yange oba my property yali jjinja eyawula n'eno gava eri engulu gava wono kati engulu tutuuseyo nga teri mazzi gava wono tuvudde wa lectura ate kakati gw'obadde ne lectura n'oyogera ne lectura oba yoyo muzeeyi njuki obadde oyogera naye omanyite nawudde ebigambo byewayogedde obadde omugamba tutereze ensonga zaffe nga bannamawulire tebaliiwo kitegeeza gwe omanyi community naye gwe nokuba wonna kankyogere nga kiwuliringa kankiteke mawulire agakatonda gwe tubanga nekizimbe netugabula amazzi netugatwala mumwala gwawali gasigala nga kakawanya abatuuze
kubanga tegava wange tegava walekishara woka gasibuka jinja karoli gano Kazambi Mr. Muzinguzi Kazambi kugaita Kazambi mpaka kadugala is sewage not water ate nkuba eri mu kutonya otude kuntwala ku toilet yange yero wajorabye marabye danga tewali kubona wali mesa wajute Kazambi n'abantu babeera osobola kwogera ekyo bisi bamaze kubanga bijja bibeera enguruga kabisa waguru teri mazi nga yabutekamu nza yabitekamu nga mbisuseko kyengamba ojja wano solution kutuwa solution gangu tukalage solution